Emikolo egy'okuza emyaka 70 egisibirira St. Mary's College Namagunga gyatandise n'ekitambiro kya Miss yakulemiddwamu omubaka wa Papa mu Uganda Mike Augustine Bulomo yeegatiddwako omusumba w'Erugazi Christopher Kakoza mune yawumula Mathias Sekamanya nkubulira Ssaabasumba Bulum yasimye omulimu omulungi ogwakolebwa Mother Kevin namusimula ekitone ekyokwagala kye yalina yasibye abadde ku mukolo okwagala ennyo okutumbula abaana bawala ng'omutandisi w'essomero era abantu bangi abasobola okukola nga ye. Ate Dr. Alhana Lugunda mbaka wa President bweyetisi yagambye nti amasomero mangi ng'atandikiddwa era nga gabeera gatutumu nnyo gy'okola ebyo bitali bimu ne gasaanawo nti kyokka Namagunga si bwe badde. Agambye nti Namagunga lifulumiza abakyala b'omugaso ennyo mu ggwanga era nga bakola bulungi emirimu gyabwe. Nokodyamu ku bagenyi adde ku mukolo guno kuli omumyuka wa Chancellor wa Busitema University Professor Waiswa Ogakolo yasomerako wano yali omumyuka wa President Dr. Specioza Waziri Wakazibwe Euda Musubira amyuka Sindi wakati agaba emirimu mu ggwanga n'agamba nti batono ennyo nti n'essomero lino livuddemu abantu bangi ab'omugaso awadde ensimbi obukadde 30 ez'amutiikirwa Pulezidenti ziyambeko mu kuzimba ebizimbe ebitali bimu. I should point out that the focus on girl education is indeed not only by the church, but this is clearly a policy of government. Yomukulu w'essomero Namagunga Sister Sarafin Amlen ayogedde ku Mother Kevin ng'omukyala munnaddiini yakola omulimu omulungi mu kiseera ekyo. The intention was to empower the girl child whose future was at stake. Abamu ku baliko abayizi n'abalina kye bakoledde Namagunga basimiddwa omuliro okubawa ebirabo. Muno mbadde n'omukyala omukadde Elizabeth Amodinge omu ku basookera ddala okusomera e Namagunga. N'abakrisitu abakkiriza mu byamagero ebikolebwa omujulizi Bruno Serungu batandise novena eya wiiki ennamba n'abatuusa ku bikujjuko eby'entikko ebyokulama ku kiggwa ku ssaza e Masaka. Abakrisitu mu ssaza e Masaka basazze olwa Sande Semba mu Septemba buli mwaka ng'entikko y'okulamaga ewa Serungu nga Isande ejja. Mu misa gy'ayimbye egudde novena bwannamukulu w'ekifo Father James Sending alambudde ebyafaayo omujulizi Serungu ng'omuwolereza w'abalina emize. Omuntu bw'alangibwa mu batuukirivu kitegeeza Kereziya efunye obukakafu nti ali mu ggulu. Oli bw'aba ali mu ggulu ali kumpi ne Katonda amulaba maaso ku maaso. Father Sending agasseko nti kaweefube baliko wakuyota ekifo kino bakituuka alina ebifo ebirala by'obulambuzi olw'obukulu bwa Serungu. Tugamba kibeere ekifo ky'essaala n'okwegayirira okusinkana Katonda omulamu luno omutuukirivu okusinkana era n'amutuusa gy'ali. Akunze abantu bonna ddala baweza Bruno Serungu mu kujjumbira okulamaga okwa Sande ejja. Mukasa Kivumbi ne Senawuli abaagala ne bakisakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.